kati tusabe essaala ate tugenda kusabayo n'essaala kati ffenna wamu tuleme kudda mu kwekubagiza nti twaberanga mu stadium. Tulekerawo okwogeranga bwe twagendanga eri Namboole. Kati tugenda kuzimba stadium yaffe. Tugenda kuzimba. Tumalirire abakyala mulindeeko mwenna muse wansi kaadi mbalage. Abakyala mwekka muwanike kaadi mugambe tugenda kuzimba stadium eyaffe onyeenya akapapula. Tugenda kuzimba stadium eyaffe. Abo be bakyala. Tugenda kuzimba stadium eyaffe. Tugenda kubeera n'eyaffe nga nnene nnyo yeetoolodde wonna. Abakyala muse wansi, abakyala muse wansi. Kati basajja. Kati abasajja bagenda kubalaga omwoto. Wama abasajja mugambe tugenda kuzimba stadium wanika. Abaje bali basajja bokka era basajja be basajja kakati tugatta amaanyi abasajja n'abakyala tugatta amaanyi tugenda kuzimba stadium eyaffe. Olugero lukomye olugero lukomye. We must. Tuteekwa. On Sunday wedde we got so mad at Victory Church ku Victory twanyiiga and we raised some money era ne tufuna ne ssente close to 100 million kumpi kuweza milioni 10 so that the project starts right away. Tutandike omulimu ogwo ogw'okufuna ekisaawe ekyaffe. But nothing starts without prayer. Naye awatali kusaba tewali kitandika. You see this year? Guno omwaka. Ogulabye guno omwaka. Banange mutunuleko buli omu weetolooza amaaso omwaka ogulaba. You started this year with prayer. Omwaka tukutandise n'okusaba. You watch this year. Gwe tunula weetegereze. And as you watch, era nga bw'otunula, watch where you are going to be parking your car. Gwe naawe tunula wa w'ogenda okuteeka emmotoka yo. This year, guno omwaka, prepare your 3 gomeses for changing for your wedding. Tegeka gomesi z'ez'embaga. This year, guno omwaka. Omusumba Joseph Seradda bw'atyo bwe yavuddeyo n'atutegeeza buno bagenda kuba bazimba stadium eyaabwe oluvannyuma lw'okumumma Namboole stadium gunene omwaka okutegekayo Passover gy'azenga ategeka ku 31 buli mwaka 31 Desemba. Ku luno munange essaawe baakimumma era yavuddeyo n'ategeeza buno ku nga 31 Desemba eno Passover gye baakakola bakuŋŋaanyizaayo obukadde 2 era ze bagenda okutandikirako okusonda ssente babeere nga bagula ettaka lyabwe kwe bagenda okuba nga bazimba stadium eyaabwe gye banaakuŋŋaaniranga buli 31 Desemba. Nga mukimanyi omusumba Joseph Seradda abadde ng'akola Passovers ze eyo Namboole okumala emyaka mingi era nga abantu babeerayo nga bangi nga bajjudde era nga buli muntu amanyi Namboole ya Pastor Joseph Seradda. Naye ku nno omwaka munange Namboole baagimumma, Namboole baagaana okugimuwa era yategeezezza n'atugamba buno we banaaba bamaliriza ogula eryo ettaka kwe bagenda ozimba stadium yaabwe lijja kuba lyabalokole bonna basumba bonna buli musumba n'ayagala otegekerangayo tebajja mugaana nga kasita beera nga pasita mutuufu nga sinabbi wa bulimba ejja kubeera stadium y'abasumba bonna. Naye ensonga lwaki munange bamumye Namboole guneeno omwaka ate nga badde amaze ebbanga ddene ng'ategekerayo Passover ye. Munange Calvin Kayanja yavuddeyo n'atubuulira ensonga lwaki guneeno omwaka bamumye Namboole era ngenda kuba mbalekerako waneno vidiyo ye mubiwulire munange nga Calvin Kayanja atunnyonnyola ensonga ezaaviiriddeko Pastor Joseph Seradda okubeera nga bamumma Namboole guneeno omwaka.
Mbu ensonga zirimu ebyobufuzi, n'okwagala okukompetinga n'obugingo webityo mugenda kuba mubiwulira mu kano ka video kengenda okubeera nga mbalekerako. So baddiya akavideo kakano kambere nga nkabalekerako naye nga mbere bulungi mweraba. Ebyobufuzi bigenda kumalawo ekkanisa ya Yesu Kristo mu Uganda n'okusuula abasumba abanene. Era gwe omulokola ali eyo ng'olina omusumba gw'oyagala era gw'okkiririzaamu, nsaba omusabire era omukomeko obuteetaba mu byabufuzi, kuba bifuukidde ddala namujinga mu kyaki ya Yesu Kristo. Natunuulidde Pastor Serwadda ng'annyonnyola engeri gye baamuganye okutegeka Passover e Namboole, naye nzijjukira nnyo engeri gy'abadde akomentinga ku byobufuzi, ne mujjukira ku mmwanyi engeri gye yasabira n'abakulu obubi. Emmwanyi eyo bangi baagitomereramu kubanga kyali kintu kya President Museveni direct, era n'agenda ze yavaayo n'aziwa bannayuganda nga tekirina kyabulabe bonna na muntu, naye bangi abaatomera. So ebintu ebyobufuzi bino tebiri mu Bayibuli. Nsaba abasumba tusome ekigambo kya Mukama, tuve mu Pastor gundi awagira Museveni kati nze ngenda kudda ku saidi y'abantu, kuba ekinyize nnyo Pastor Serwadda mu byobufuzi kuba nti Bujinga ali saidi eri, ayagala alage nti asiri ku saidi y'abantu, nene Bujingo saidi eri gyali naye olaba nti talina mirembe. Okuva Pastor Bujingo lwe yayingira mu byobufuzi n'aleka entalo z'abasumba banne nadda ku ntalo ez'ebyobufuzi, mulaba enjuga gy'ayuga, ayanukulwa na kati buli muntu yenna. Eri abantu abamuyisaamu amaaso takyayinansa mu bantu abamu, ekyo tekyaliwo kuyingira byabufuzi. Ge mazima Bujingo yali w'amaanyi nnyo nga tannatandika ntalo za byabufuzi, nga tannatandika kulwanirako gavumenti ki ntalo. So Pastor Serwadda gwe yali aneneŋŋana naye bw'ayagala abeere vice versa nti nze ndi ku saidi y'abantu, kubanga Pastor Serwadda emirembe gyonna talina comment gye yali akoze ya byabufuzi mu church. Naye okuva Bujingo lwe ya concentrating eno n'ayagala abeere vice versa, kati ebizibu abifuna na gavumenti. Bujingo alina ebizibu n'abantu ba bulijjo. Pastor Serwadda kati naye atandise okufuna ebizibu ne gavumenti, kubanga one mu byobufuzi gw'olwanisa oba gw'owagira effect ejja nti bw'oba owagira gavumenti oba n'obuzibu mu bantu ba wansi. Bujingo akiyinira bamavuma nnyo nti gwakola comment n'okusabira abakulu obubi ku byobufuzi by'otategeera ng'oli wa Bayibuli, naawe ojja kufuna obuzibu ne gavumenti. First of all, mujjukire entalo za Pastor Bujingo ne Pastor Serwadda yamuvumanga bya mundu. Omusumba obeera otya ne mundu mu kiwato? Mujjukira bulungi nga Bujingo tali ku gavumenti, ali ku saidi y'abantu. Abasumba mubeera mutya n'amagye, battalion number lwaliro naye abiina kati yasirika, kati Pastor Serwadda n'asitula omuliro. Okitegedde bulungi era naye omuwulira nti kati omuntu okuumibwa otya amagye, tozimba kyaki nga tonnazimba wuwo. So entalo ezo n'ebyobufuzi, omusumba oba owagira ki kakasa nnyo nti owa abantu kiri mu Bayibuli bw'oba okyayagala okusigaza Katonda mu kyaki. First of all, ebyobufuzi namujinga bw'obitandika bw'oti baiti emu olina okumalawo ekeeki eyo, olina okumalawo ekeeki. Olutalo olumu kasita osimbula ndi nsabidde Museveni bubi bagenda kukugaana e Namboole ojje ng'oli bita ku katuuti oyingira olutalo olulala, ojja kumaliriza nga naawe okolera bakugobyewo. So tubulira abantu ekiri mu Bayibuli. Bannanga abantu abaleeta Bayibuli n'enjiri mu nsi yonna tebaleetako byabufuzi, ab'ebyobufuzi bajjanga balala. Pastor Bujingo, I request you also concentrate mu Bayibuli kubanga ekyaki egenda. Pastor Serwadda va ku gavumenti. Gavumenti ffe ng'abalokole yatuwa byonna bye twetaaga, tetulina kye tugibanja. Yebeere mu byabufuzi byayo kubanga nakulaba ng'osabira President Museveni bubi ku mmwanyi. Emmwanyi alina wewandiikibwa mu Bayibuli. Gwe ng'omusumba olina kutuula kusaba oba mu kyama oba kye Katonda agonze omutima gw'omuntu oyo, si kukuba muliro mu bantu. Kati ebizibu mutandise okubirozaako. Anyway, that's my word.
kulwe kanisa ye Kristo genzikiririzaamu okulaba nti kati eyengebera naddala abantu abanene abaleeta omusingi abalina omusingi omunene naddala mu nzikiriza y'obulokolo kuba nti bayuugayuugibwa bwe bati. Kale ayagala okugenda ebweru okonogera ku nsimbi ffe waffe akasente oteekamu nga visa ogikutte kutwetaaga abawala n'abalenzi 15 genda kwepakasiza mu ggwanga lya Kuwait, Qatar, Dubai ne Abu Dhabi. Bagenda ko bakola ku bisabe by'ennyonyi nga bakirina bawaita ne bawaitress n'abo bola babaniriza okusitula emigugu n'ebirala. Sala atandikira ku milioni 1.5 paka ku milioni 2.8 bweddu. Tunoonyeko ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 8 ogenda kuba tufuna buterevu oba ku noti 7 mukaga nya 17 na 5 27 tugenda kuba butola jangu okole interview kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 naye nga abalokole twesabire nnyo mu ggwanga lyonna kubanga ekkanisa ya Kristo ebyobufuzi bitandise okuginafuya.